byakukudde TV akutuusibwako. Ku Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusuza b'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukuliza omulwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawuwa akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinsign Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo. Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi sharah li sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Omulungi atulaba mukadde kaffe kano akaddaako kkiriza kulamuseeko n'ekiramuso eky'emirembe ekyagaliza ate eky'emikisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twatandise omwezi gwaffe omutukuvu, omwezi gwaffe ogw'emikisa. Kaseera kaffe kano akaddaako kkiriza omulungi atulaba yonna gy'osinziira mbeere nga nkukuutira ebigambo byange bino ebisookera ddala okuba nti mu Ramadaani ono gwe tulimu mutwale nga ye Ramadaani wo asembayo, kuba tomanyi ate era tokakasa ti Ramadaani anajja ow'omwaka ogujja onaabeera mbalamu. Kati buli kyonna kyokola fuba okulaba nti okola kisembayo ate okitereeze, ate nga bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ebyo byonna by'ogenda okukolera mu lunaku lwo olutambudde mu Ramadaani. Olwaleero tulina mukadde waffe Sheikh Yahya Sultan Seganga. Njagala asooka bambulizeeko mukakasize ddala nti gwe tugenda okutambula naye ate mbatuuseeko obubaka bw'abakama bange. Sheikh, tubuuze ku balungi abatulaba. Nga bulijjo amatenda amalungi agoogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu, okusaasira n'emirembe birewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enkakasa mu mutima gwange era yatuzaana olulimi lwange nti twali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu, omu yekka tagattibwako kintu kyala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuzaana olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'amazima tebikubagana bye biri mu Qur'ani entukuvu y'ekitiibwa n'obulungamu wannamaddala ze hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo olw'ensonga nti bibeera bigunji ate nga byabubuze awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Abange mu abakkiriza mutya Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala balongooseza emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba yeesimye obwesiima olunene. Alhamdulillah. Sheikh, Ramadaani ono tulina ekyenjawulo nti ateekamu ensimbi ayimirizawo programu eno Chapa General Enterprises. Ate ebintu byatukolera omusiibi ajja byetaaga nnyo mu mwezi guno gwa Ramadaani, kuba mu mwezi gwa Ramadaani gujjuddemu okufumba kungi. Mwezi gwa Ramadaani gujjuddemu okulya okw'enjawulo. Tuba n'okulya kwa ddaaku, tuba n'okulya kwa futaali esookawo nga tetunnasaala magalibi, ntubeerayo n'okusiibulukuka okunene nga tumaliriza magalibi. Omulungi atulaba mu bye tukola rinsan ono butto afumba, asiika, akola byonna ebyetooloolera kufumba. Tuyina omuzigo gwaffe ogwa ttiri ne kasuku. Atayagala butto era tetwakulekaawo mu bbanga, twakuleetera ne ttiri ne kasuku. Ate omuntu alya omugaati ku ddaaku tuyina siyaji waffe Prestige Margarine, ate era naye ajjira mu bika bibiri. Tuyina Prestige ali plain ataliimu kaloosa, era ne tubeera ne Prestige alimu akaloosa ka vanilla. Bano be bamu be bakukolera ekibiriiti kya solyu ekijja okukuyambako okuba nti okuma essigiri, okuma gaasi, okuteekateeka ddaakuyo ne futaaliyo.
n'ebirala bingi ngenda kujja mbibategeeza insha allah. Sheikh, Naam. tubadde tuyingira mu studio mu ddaaku yaffe ey'olwaleero ontegeezezza nti ngeri gyekiri nti tutandika Ramadan. Ogenda kututegeeza ebyeyawulidde mu mwezi gwa Ramadan, khasaisu Ramadan, ebyeyawulidde ku mwezi guno. Kuba omuntu ayinza okuba yasiibye, yatandise okusiiba naye nga bavubuka katugiyita vibe, tannafuna vibe ya mwezi gwaki gwa Ramadan. Tuteeketeeka omuntu ono inshallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Olw'ekigambo kyeyogedde mu kusooka kikulu nti bangi be twasiba nabo Ramazaani eyaggwa, naye nga Ramazaani eno nga bali mu ttaka twabaziika, nga twabaziika, naye nga abantu abagenda mu ttaka biseera ebisinga baleka bingi ebyobugagga. Kituufu. Ebyobugagga ebyo balekera abantu, abaana baabwe, famire zaabwe n'ebirala, ate bo ne babeera nga bagenda kubiyagaliramu. Neffe oluusi abafa gye tuba tugenze mu kabbuli, abatuukayo ne bateekayo muntu mwana Adaani. Oni yennyini abaafudde byabagenze nabyo mu kabbuli bitono, ate nga byalese ku nsi bingi, ate nga ebigenda okumutaasa nga ali mu kabbuli yandibadde atabikola nga ali ku nsi. In fact waliwo hadithi ntuufu Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu yafuna ekirooto naye nga yasooka kulaba abantu babiri, abasajja baali babiri min kabilati Bali, kyali kika kumpi ne Madiina, ne basiramuka. Bamala okusiramuka ng'omu nga wa imaani nnyo, ng'omu wa imaani ate nga ayagala nnyo okukola ebyobusiraamu. Era oluvannyuma ne bagenda mu lutalo lw'eddiini, omu ku bo ow'amaanyi mu ddiini, oluvannyuma istushhida, n'afanga mujulizi. Bamala okufa n'aziikibwa, automatically bashuhada baba bafuna ebifo birungi. Ono munne era mukwano gwe ye n'asigala ku nsi mwaka mulamba, era abalala bagamba yafuna ebisago ebya jihaadi, oluvannyuma lw'omwaka n'afa. Kati Talha aloota agenda okulaba nga ono eyafudde oluvannyuma wayisewo omwaka ng'asoose okuyingira ejjana okusinga ate ono yasooka okufa ate ng'afidde mu lutalo lw'eddiini. Nekimutawaanya agamba ekijja kityo, n'agenda n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era ng'omulungi atulaba yandyebuuziza nti omuntu afiiridde mu lutalo lw'eddiini nsuubira nti ye yandikulembedde okuyingira ejjana ne mu kubeera mu bifo ebirungi. Kakati oluvannyuma Nabbi n'agamba nti sallallahu alaihi wasallam siraba lwaki mwewuunya, olw'ensonga nti ono eyasigala ku nsi mwaka mulamba yasiiba ekisiibo, ate n'okusaala yasaala, okugattako n'emirimu emirungi, ebyo n'abikolera okumala omwaka mulamba. Bayina enjawulo ennene wakati w'oli atabikola. Kitegeeza okuteekateeka okusooka nga tunakutuuka ku kino okusinziira ku hadithi eyo nti kyabbeeyi omuntu okusangibwawo Ramazaani, alhamdulillah, ate kyabbeeyi omuntu okubeera nga obeera mu nsi muno Mungu n'akuwa obuwangaazi, obuwangaazi obwo Mungu bwakuwadde ate nga oli mu kukola ibaada. Alhamdulillah, Allah tumusaba atukuumire mu baddu abakola ebyo byayagala. Mbadde nga tugenda kuyingira mu studio kati waliwo wadde balinda kati bakani tulinda haji
nga simanyi haji gwe balinda ngenza okulaba nga abbe mukiibi mukadde waffe MD1 konza abbe mukiibi kati okuwangaala okutuusa ne ku hijja akati omuntu bw'okola hijja then kati ebibi bikuvaako n'okugamba omuntu bw'owangaala nga oli mu mbeera ey'okukola emirimu emirungi oba wa bbeeyi kyobalaba okufa kuno okwekibwatukira si kubi yatusaba Allah atukingirize oba atutaase tubeere nga tetufa kibwatukira omuntu bw'osigala ku nsi kuno n'okola emirimu emirungi oba n'osangala Ramanzaani kwegamba bingi byofuna kubanga hadithi entuufu eri mu Bukhari 38 Nabbi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana omuntu bw'osiba omwezi gwa Ramanzaani imaana wa ihtisaba ng'oli mukkiriza era ng'osubira okufuna empeera ewa Katonda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi byonna ebibi byo bibaddewo before Ramadan Mungu abikusonyiwa kati n'olwekyo kwegamba okuteekateeka abatulaba tebazanyisa kusiiba n'ekisibo kya Ramanzaani kati tudda ku question yaffe nti biki ebyawulidde mu mwezi ogwa Ramanzaani nga kiba kizibu okubisanga mu mwezi omulala kisooka shaharon omwezi ogwa Ramanzaani tufattahu fihi abwaabu aljanna wa tughlaqu fihi abwaabu an-naar emiryango gy'eggulu giggulwawo n'emiryango gya Geyeena negiggalwa nga hadithi bwe ntuufu 1892 Bukhari Nabbi sallallahu alaihi wasallam idha kanat awwalu layla min shahr Ramadan ekiro ekisooka mu mwezi ogwa Ramanzaani Allah subhanahu wa ta'ala atowa order emiryango gy'eggulu ne giggulwawo emiryango gy'Geyeena ne gisibwa then ne sitaani ne zibeera nga bazisibye ku njegere gisibwa in fact ekintu kino abantu bakyogera kituufu nti omwenge tegutambula mu Ramanzaani kigambo ekyo kyogerwa ate ndowooza mu butuufu bw'okuba nti kyayitirira ku nnimi z'abantu kirina obutuufu bwakyo kati obutuufu bwakyo bwebwo nti abawadde bakola ebibi kubanga omuntu bwagamba nti ngenda kusiiba kati Mungu amuwa protection okwandibadde okubuzibwa kugenda mu bbaala kugenda muki aba biri cut off kuye kyobalabanga ebyo boogera bituufu nti mwenge tegutambula naye batera ekyogerera mu mbeera nti abasiraamu bagunywa bangi ensonga lwaki tegutambula naye ate yakikkiriza bali mu mbeera egamba nti ababadde bagunywa bakendeera kuba tagawawai n'abalala bayinza oba nga tebanywa naye ate nga bagulira bagunywa naga nti akati nze ndi mu kisiibo sijja kugulira nolwekyo kwegamba nti sitaani zino zikabedwa zisibwa oluvannyuma omuntu ono atasiibye era atayagala kusiiba omanyi bakaŋŋambibwa nti omuntu ayinza okugamba nti kati mugamba nti sitaani zisibwa ate nga tulabayo abakola ebibi kwegamba emiryango noba ensonga eziviirako abantu okukola ebibi nyingi muzo mulimu sitaani nezala mulimu okwegamba kiyita nafsul khabitha mulimu omwoyo nga omubi nga gukutuma fakiti abaswahili bakyogera bagamba nti oli nga awadde ayagala kukolako ekigambo oluusi akulabula lwakuba simanyi nnyo Oluswahili gwe omanyi nnyo Oluswahili bagamba nti toka mbele yangu roho yangu iko chafu nva mu maaso omutima gwange mubi yinza okukola ekintu kati wabaawo emitima emibi kakati emitima emibi nga gyakulanga mibi gisigala nga mibi era kivulaga nti olwenzi ogamba nti nze ndi mwana wa musiraamu era nze ndi mwana wa haji lwakuba sisiiba kati era asigala nga mutima mubi naye oli bwagamba nti ngenda kusiiba then afuna protection then sitaani neba nga temusembeera ekyokubiri mu bintu ebireeta oba bangambe kita ilaada rakiika wegamba twasoma psychology
bakwafi twabisoma mu Warabu naye balina ka formula akagamba nti al-insan yatakayaf bilbi allati yaishu fiha omuntu akyukakyuka okusinziira environment mwawangalira ekyo kituufu environment omuntu gyakuliramu erina impact nene ani environment eno yebumba omuntu mu mpisa mu mbeera mu biki n'abalala basobola okwewaana nze nakulira mu Kimumbaasa naye kyoba oyogedde kiba kiraga nti nno gyakulira tewali wavunaanyizibwa akati omuntu eyandibadde asiiba naye ate environment mwawangaalira kyobola batusobola Katonda atusitule mu mbeera owa wogenda okubeera n'omukyalawo ye wa wogenda okuzaalira omwana wo waliwo omuwala tumuyinako oluganda yafumbirwa n'agenda mu famire tebatuuka mu famire abafamire benyini bamugamba nti kati tukulaba ofunye olubuto lugjeemu kamada si mulungi nga bawasa muwase bafumbirwa omuwala waffe yafumbirwa mu famire naye kati famire gye yafumbirwa nono nenazimba mu famire akati ate muwala gwe yawasa bano nga bawulira bubi akati oluvannyuma oli najja omu ku famire y'omulenzi yandibadde nga mulamu wono omuwala afumbiddwa namugamba nze kankuleetera eddagala tomuzaalira kati oluvannyuma omuwala netugamba nti awo wafumbirwa oli naye tuwafumbirwa oli oluvannyuma n'oli nene netumuyita netumugamba nagamba infact abantu baŋŋamba nti wano sisaana kuleetawo mukyala then kati naavaawo ennyumba n'okugitunda n'agitunda n'agenda awalala then kati balina abaana 3 era bali mu good life kati wano ekitundu mwe yali awangaalidde kyakola impact ku mukyala we kati wawo otadde omwana egamba oli ayinza okusiiba naye nga wonna environment mwoli bonna basiiba kataba esaudi sikutulugunya oba nasomere Pakistan ne Saudi yes Pakistan kasaga nti kusiiba tebawo hoteli ekola obudde bw'emisana negundi ne Saudi Arabia tebawo amaduuka bagategakola wadde fruits na biki ebyetuti wadde soda naye nga mulimu abantu abalwadde balina okusiba nebibeera mu hoteli eri kakati lwaki bakikola bayambeko ku baana baagala okusiiba n'omunafu w'okusiiba gawali n'alyawa kati environment eno ereetera abantu okubeera abalongoofu ate ereetera abantu okubeera nti bafuuka baki kati naye yo sitaani bagisiba naye environment esigala weesigala kati omuntu awangaalidde kitwa nnyo kukyogera nga ndi nnyo ku gundi ku TV message begende ku bantu bangi nti bangi abakyala balemeddwa obufumbo naye nga si lwakuba nti nno omusajja ye mubi naye nga abantu bano abajja mu maka nga nannyinimu amaze okuvaawo n'ebigambo bye bagamba ono omukyalo ono afumbiddwa oluusi birungi kati kyova olaba atuwuliriza oba atulaba ani oyo ayingira mu nnyumba yo ng'omaze okuvaawo ye lwaki ayagala okuyingira ayogera ne mukazi wo ate nga gw'ovuddewo nti tata Kamada mwali nti sijja kuyingira kamale okugenda oluvannyuma najja tata Kamada n'agenda ku mulimu ono najjeera n'atuula n'asala ne banyumya ogenda okulaba ng'onyumiza ye akaaba n'emmere n'emulema oluvannyuma amunyumiza n'addayo ye n'asiika eggi n'alya ono eggi limulemye oba bino ebigambo byamugambye katata Kamada akomawo ono yafyumize naga bikiira nakugamba nti mama saali bamuveeko naye bw'aba tatereezezza bufumbo bufa akati nawe abakyala abampuliriza oba abandaba oli ayinza tekuba nti ye mukwano gwo naye ate ng'akugamba ebigambo ebikulema okulya emmere n'ebikunyiiza ate gwe nosigala ng'okyamusembeza automatically taba mukyalawo
tataba mukwano gwo omukwano gwo tasobola kukugamba bigambo ate bikunakuwaza bagamba kibola wabawo bakansala basobola okugamba omuntu nti olina sirimu oluusi omusawo yennyini akukebedde n'akugamba n'alaba sirimu nti omulina alemererwa okugamba oluusi n'ayita bakansala ng'alaba kinene kati kansala najja na brainwash n'akuyita eno agenda okukigamba nga wategedde nadda ayinza n'okuganaga nti nze golaba nyina sirimu emyaka 2 nyina sirimu emyaka naye wendi amuhape enze batwala manyi tuba tuzze ku leediyo tugezaako abantu baffe bana bali batulaba bafune bingi adeesi zino bajja kuzisomesa abantu bangi naye muno bintu bino ebya bulijjo bino abantu bibatawaanya ate nga mwetuwangaalira nze baŋŋamba eka nti omuntu agenda okufimbula badde abeera buwo nti ono yeyagala okumuwasa kati mugende naye bamala okubajjako omusaayi tusooke twogere ebirala nembateeka motoka omuwala yennyini neyandibadde omukoddomi waffe abayinza okuba bandaba naye yakitwagala kufunamu kyakuyiga oluvannyuma netugenda mu ddwaliro bonna nabo babajjako emisaayi naye balwayo bamala okulwayo nakati ono omukodo yandibadde nga mukoddomi wala nga tiseeka nga baluddeyo konze musaayi guno ogwa sirimu oguyita mu mitendera mingi bagukaza bakola batya guyitamu bali bakebera sirimu nangamba nti bakebera sente mmeka zaje nga mutwalo bagu mu kitundu kyasitunga mutwalo nanga nti tuli babiri nti nawayo emitwalo 2 naffe bagende nawayo emitwalo 2 wabazo bajja ku sirimu nedisa tiziganja okukomawo kati nantu emingali zino zaki ningali ezo sente zaawe za kukebera naga neze ngeze konze mukokomawo naga nti abaduddeyo ngeze yasse okulwayo yagenda kati oluvannyuma result zijja nga tezinnakujja nengamba waayi omuntu ati gwe omuleesi ate kati agenze naga nti okubeera akatambudde n'agenda nanga akoze bubi nale lwakuba nti no nti gwe mukadde wayo naye nalibadde enfuluma mugambe nti kamada kyekikututte ate oluvannyuma omusawo n'akomawo naga nti oli aluwa kufa agenze oluddeyo nnyo n'agenda nagamba mu butuufu nti yegenze nendwawo nga nyine nange binkutte naye result sinina kuziwa bo naga nti zitungula ekikulu kasita muli balamu Sheikh results zizze okubira omuko amaze okgenda omuko nemukubira nagamba onaani nemugamba Seka Sultan nangamba longo namba esimu nakyalimu okutya neŋŋamba muwala waffe nti mukubire omugambe mulamu tewali buzibu namukubira nagamba no munveeko oluvannyuma omuwala nakubira gwa eri amanyi mukwano gwe namugamba alizat sintuufu alema kweraliikirira kati bakitegeeza ki nti kansoling zibaawo kati omuntu n'omukansolinga n'omuwumbawumba aleme kutya kyoba olaba nti nno nti ebiseera bingi abantu n'ebigambo byandibadde bigamba edda owalabanga mugole naye nga ali mu kukaaba ddala mu kisenge nga bamusiba kaddaali n'ebyala emyaka gyaffe naye nga abantu bakoze research bagenda okulaba nga oluusi basenga ebigambo byeboogera ku bufumbo bateekamu bingi ebitaliiyo okitegeera kati omwana n'alaba nga agenze ku buzibu
nga n'omuntu gy'agenze tugamba tamumanyi asubira ebizibu byerere kati kiraba kati guno omulembe guna oguzze n'oba wanga omuntu azze kuwasa mukyala bo babuuza ono omuwala naye omusajja omusiimye gwe omusiimye omwagadde nti mwagadde omumanyi nti mumanyi nti oke kale katukole emikolo kunolwekyo kwegamba nti kakati ne Ramanzaani eno naffe engeri gye tuwangaalamu kinene oli seefu awali mukyala wo anaakulizaawo abaana bo bano abaana b'ozadde nabo banaasiiba bakuliddewa basomerawa egamba ebintu ebyo binene basomeddewa bakuliddewa bagenda okusiiba kyobola kati okusiiba kugenda nga vibe gy'ogambye kati kitagisa ffe okuteekamu vibe abantu basiibe niye ate edda si bwe kyali olw'ensonga environment yali gyetwawangaaliramu nze nabadde ku mitimbagano mwalimu nga ayambadde enkofiira nga ne kanzu naye nga alina n'eddiguli naye nga azikaari ezayogebwanga mu tarawiya ng'alina engeri gy'azoogera ng'azirengezza n'agamba malina kaafu bye biki kaafu bye biki naye ng'oyo alina ddiguli naye nga kiri ekigambo bakadde baffe kye boogera nga hadithi eri mu Bukhari kubanga nyini Aisha agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe mbanga Lailatul Qadr ngisanze kigambo ki kye nyinza okwogera duwa ki gye nyinza okusoma Nabbi n'amugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'al kati nga hadithi eri mu Bukhari naye kati ogolaba ate omwalimu kati nze neebuuza nengamba onaajeeja waawa yona ajeeja yakulirawa kigambo ekyo kinene era obusiraamu bugenda bukakkana olwaffe ffennyini ffe ababusomesa kati nze ne bubanga ozize no nga nti seeka nti jja tugende ku programu nina empale n'essaati naye ate siyinza kujja wano nga nyambadde empale n'essaati olw'ensonga nti ngenda ku programu ate yaddaawa ya busiraamu kati nina okujja nga ndi mu mbeera eyo kati kankuwa ekyokulabirako kati ffe mu maka mwe twakulira nga mulimu ebintu bye tulaba nga oli waba akikoze mu butuufu nga kibi mu busiraamu nga tekikoleka naye oli waba akikoze nga tukiteekako squared netugamba haramain nezivuka haramu mmeka naye kati nze neewuunya nsobola okubeera ku mitimbagano nga bwewali mubasomesa naye ngaomwalimu ayambadde ekkanzu nga bwe nyambadde ng'ayambadde n'enkofiira nga gye nyambadde n'agamba nti nze afazaali ndi embizi Allahu akbar naye nga sisazeeko kirevu kakati kwegamba senga bakadde baffe bazuukira ne balaba kye twagamba nga haramain oli n'agamba waakiriko akati taatawo ayinza okuba ye yalaba ku gundi ku bale bamuyita Seka Kasujja yali esaliza Masaka eyo naye yali mukwano gwa taata naye ffe twali tukyali baana bato nga tuli mu P2 P3 ayinza okuba yafa nga nze ndi nga mu P4 naye kati byeyajja eka aze kulaba ku mukwano gwe era nga n'ekisenge bakitereeza bulungi nga muteekamu n'omusaalo biki ekisenge ky'abagenyi kyabeeranga kumpi n'eddiiro kati mu muganda wange omukulu mukko yalinga mu P6 wa P5 kati najja abuuze omwalimu najja n'atoola salaamu ng'agitolera Seeka kati Seeka oyo n'amukuba oluyi aze kubuuza ku mugenyi kati nze nali nzirako okubuuza nesooka nenyimirira bwe neŋŋamba akakati ono Seeka azze mu ddiiro ali mugenyi ate ono amutoledde azze waffe tuze tukole eka muzeeyi ali awagayo muzeeyi afa nseko namugamba nti gwe oli waawa
antolera salaamu nga toyambadde enkofiira. Allahu akbar. Kati nenzirayo nogamba kati ate nze sasaako nkofiira yokka nenteekamu nekkanzu wanga bwe naba kasibuuzizza kati ye muze yampitanga muwalimu kati nenga nenteekamu ekkanzu yange esaala n'enkofiira nagamba amaggo oli muwalimu ddala kuba era ate abakukuba nawe luyi olw'enkofiira gambe n'otayambala ate gwe muwalimu akati bw'abanga kati nze neewuunya bw'abeera ng'olya asobola okukuba omuntu oluyi amutoledde salaamu olw'enkofiira nga tayambadde enkofiira. Akati ate alaba atya omuntu ayambadde enkofiira omuntu ayambadde ekkanzu ate neyeegomba okulya embizzi ate bw'abanga tasaze kirevu. Kati wale yange weeri obusiraamu bwo bulagawa. Nze waliwo omuwala omu yabadde okugundi okwe namwagadde naye ayagadde ekigambo nga kyabadde kya muwendo gyendi yagambye nti ffe tugenda mu kuziika nga twambadde engoye empanvu n'obukaaya kati bannaffe abamu abawala bannaffe betukola nabo nga bosi basiraamu olukuba nti bagenda kutuziikirako nabo ne bambala obukaaya nebambalako abaaya n'abaaya naye nga si basiraamu olw'ensonga nti gye bagenda kyetuliko nga balaba tebajja kufiitinga gye balaga kuziika kubanga bonna bambadde biwanvu ekyo kirungi kubanga kuno okuziika tekuliiko omusiraamu ati musiraamu okukwata ekitiiyo omuntu afudde n'ozitakako ettaka tekiboola ddiini akati bano atali basiraamu nabo bajja nga bambadde decent wakitegedde kati ne bamala okuziika kati bamaze okuziika ne balinnya emmotoka ne baddayo motoka zaabwe naye nga bo si basiraamu kati ne batuuka ku mudaala gw'embizzi ne bayimirira ne balya embizzi akati ono omuwala omusiraamu mukwano gwe bagamba nedda mugjeeko obukaaya abantu bategee nti temuli basiraamu naye nimulya embizzi naye ate okulya embizzi ng'olina akakaaya kiba kibi ojja kuyisa nti message yo ogiraba kati bw'abeera ng'ono sisse kati naye ng'ekyasobodde asobodde okukiraba tekinyuma akati ate watyanze seeka nga ndi ku mukutu nsomesa ate ngamba nti afazaali ndi embizzi naye nga sikutte ku kirevu oba omwalimu n'agamba mbuno nti omuntu bw'abanga alidde embizzi egenda mu lubuto oluvannyuma n'asaala essola ye ebeera ntuufu olw'ensonga nti ekirevu akirina n'empale agisaze naye oli bw'alya ennyama then naye ng'empale zikuwe essola nfu kati comparison gyoyagala okuleeta oba ogasse ebitagattika ogatte okufaanagana tebifaana yadde okusemberagana kati abantu bajja kwogera ebifaanagana olina yajja kugamba nagamba nti nze ndi musiraamu era taata wange musiraamu nze negwe mulaba nagenda e Makka era mbaddemu omura lwakuba sisiiba gye bali munnange lwakuba sisiiba n'ekirala effe nze nali mu primary ku sayidi y'eddiini nga batubuuza nti omukyala ng'ali mu nsonga ze asiiba oba tasiiba kati nze natuuka mu yabadde nga P6 oba P7 ng'ekyo ekibuuzo nga nkigwa kuba tukitegeera nali nkitegeera naye nga nkigwa olwo nga nze nteekawo ekigamba omukyala ne bw'abanga ali mu nsonga ze asiiba kati mpaka omusomesa lwe yampita nanga nti byonna obiyise naye no question lwaki yakulema tubagamba ono tasiiba ate gunaku oteekawo nti agira ki asiiba kati ne mugamba mbuno nti olw'ensonga nti bamaama ne bannyinaze bo basiiba ewaka wakitegedde kiba kitegeeza ki mu maka gye nakulira bamaama newankubadde bo nga tebaali tebasiiba mu kaseera nga tebalina kusiiba nga babikkako tebaatulaga
ne banyinaffe bano baali nga tebali supposed kusiiba bagenze mu nsonga zaabwe nabo baaliranga mu lusuku bateekawo environment eraga nti ffe tugira ki nga wekika Saudi nti wooteri zonna tewali ate wooteri ne bazita nga kifo kigize eki kati tuli ku kigambo oba kitegedde environment ono omuntu gwe tugamba kuddaku atuwuliriza asiibe yalondoole ennyo abantu bagenda abantu babeera ku gundi awo nga bali ku lubalaza nga batudde ajja tinaavaayo era nga tali supposed kusiiba naye nga taddeko akakaya bwati era nga mumuyita Mama Subra naye nga afumba kyayi ng'anywa ate ajja ti twasiibye not supposed akati ogenda kugamba buli muntu yenna ayitawo tugwe tosobola kukwata tokuumye ensaazo tosobola kukwata kyayi n'omunywera mundi mu nnyumba n'omunywera mu nnyumba kyobalaba mulimu ebintu abantu beboogera nakyogera nogamba wadde okyogedde nekibadde tekisaana kanko kino bayinza okukiwulira obubi naye kati abantu basinga bonna bakimanyi yafuuka na nnyombo naŋŋombo abantu bagamba nti asobola okujja ku lubalaza obudde bwanga bugenda kukyawa bwanga buzibaaziba n'anaaba naye nga waliwo abantu abamulaba ng'anaaba naye bagamba alaba yaswala akoowa yagenda naye kati n'abaana bato bakimanyi naye nga mu butuufu ono ye anaaba ku lubalaza ng'ali bwerere ye titaswala aswala akati embeera eyo kwegamba bino bye twogera ebigamba tebikwata ku basiraamu bokka bikwata ku ffenna senga abantu bonna bavaayo empisa ne zidda awaka bino byonna byolaba ne gundi zino ekimansiro biki automatically biggwawo kubanga omuntu agenda mu kimansiro mwana waani mwana wa muntu n'agenda okulaba ekimansiro mwana waani ayina eyamuzaala ate naye azaala then kati bano ababeera mu kimansiro babeera bangi abantu nga 10 nga waliwo abaana bali nga 3 abamansula bano bonna 10 tebamanyi mwana oli mannya ge ye kati omwana oyo ali ku kimansiro anaagenda omuwasa kati ekyebuuzwa kigamba kati ffe abaana baffe betuzadde bagenda kuwasaani kati abo abamansula bana bagenda mu kimansiro kati n'okukwata obukwasi soda ng'anywa ng'ayambadde akakaaya oba aj'embizi ize tawuliramu kubanga bino ebyandibadde ebinene nabyo biri ize gyali kati problem weri akati ani ogenda kuwasaani simanyi wawasa ensi okulaba tuli ku TV programu yaffe daku naye nga kwegamba tuli ku kino kigamba environment mwe tuwangaalira n'ensi yaffe mwe tuwangaalira ensi ebadde etya ate kako ekyokulabirako abantu bano ababeera mu bimansuro n'abamansula nga ekimansuro kigenda kutandika bayimba oluyimba lw'eggwanga ne bayimba n'ekika ekitiibwa kya Buganda akati bayimba ekitiibwa kya Uganda baliyimba oluyimba olwo n'ekitiibwa kya Buganda kyava dda akati ekitiibwa kya Buganda kyava dda nga ekiddako kiraga kitiibwa kya Buganda kyekikolwa kyetaaga nekitegeeza bakama baffe bakati ensonga lwaki nabbi yatugamba n'agamba nti ya baghi alkhair aqbil mu mwezi guno wa ya baghi ashar aqsir nti buli abadde akola ebirungi agende mu maaso then abadde akola ebibi akendeeze asobola okukendeeza mpola naga nti yavuddemu ekyo nakimala nagamba nti
nze namala nze bitadde mbivuddeko sibiddira sigenda kubiddamu akati ogenda okulaba nga nze basenga bano bagenda ombaga bagenda kugamba nze nyina senga wange yakaba amaziga nosonyiwa okukyogera bwotyo abakuba batuleetera emmotoka ne baleeta emmotoka y'ebintu emmotoka egenda okutwala abantu ekibuli oluvannyuma lwefale ku reception then n'emmotoka etwala omugole n'emperekeze kati nga emperekeze nga tezijja mu mmotoka ng'emperekeze ezimu nga zirina okugenda mu mmotoka eyaki ey'abantu ey'omugole omukyala oba kinyo kitegedde akati nga omugole n'agamba no problem wano mu maaso bateekewo emperekeze ebbiri obudde butugenzeeko tugende twagenda ku reception kati nebaga nti eyo entebe ey'omu maaso yasenga wagenda okutuula kati omugole n'agamba nti ate senga alagawa nti agenda tugenda naye senga tugenda mujagana senga omukuva ku reception mugende negundi olw'ensonga oluvannyuma senga ajja kukomawo atokyale n'embuzi n'ebirala aga nti ebyembuzi tebiriyo vaayo senga vaayo tugenda tujoga tugenda aga nti omwana wabudu akiŋŋambye nti vaayo senga n'avaayo abagole emmotoka ne zigenda okutuula kwe yali awerekera gyalaze omwana omugole gyalaze biri ebiboozi bye tuwulira ebyedda ebyo ebisenga asomanyi agenda mpaka mu kisenge ate essuka n'azitwala tulina zitwala ssuka genda senga yavaawo nagamba omwana wa budala omwana wa budde akoze ekigambo omwana wa budde nagati tulina gyolaga era senga teyagenda nagati komaawo nagati tumukomfatinga tugaa nti ate saasidde gonyi badde ojja kugenda ekyo otoswalireyo onyigireyo atagamba senga togenda akati kyembuuza basenga bakyagenda munange gyebali abakyali ku nnono bongo abataasi gyebali abakyali ku nnono nga bagenda akati aba bagenda kati oyo omwana wakulidde wa bbeeyi abasenga ngaakiraga nti senga tugende ffenna naye kiri kaleekaleko senga okugenda n'alaba muwala we wagenda okubeera naye ebyeyongeraawo ebisikkaanya nabyo nze nga nze kuba ezo mbeera za munda nnyo kuba nti ziyingirwamu third party buli omu alina engeri gyakitegeera naye nga okugenda kwa senga kikulu omwana alazeewa ye omwana ali kyova olaba yensonga lwaki era ojja kusanga bawalimu nga bali ku gundi ku mikutu nga ffe gye tuliko nagamba nti kati senga okugenda bidya then lwaki senga agenda naye ate senga bw'aba agenze oluvannyuma n'akomawo tulinze lipoota ya senga nagamba nti omwana abadde kiriya omwana abadde mulungi abantu bonna ne bakitegeera oluvannyuma na bano abato ne bagamba naffe tujja kubeera nga babakamira bw'abadde naye kati oli agamba nti mutubuulire nti embuzi ya Khadija ani yagitwala kati naye ate bwe obusiraamu bugamba butya bwe obusiraamu bugamba omwana ono senga aba afumbiddwa nga wansa era ng'alina ekitiibwa kye reward Allah gy'amuwa amuwe ejjana n'awa ne maama ejjana n'awa ne taata ejjana kati kyo kinene naye kati bo bano Abaganda bagamba nti kati omwana okuyita mu sisitimu ya P7 n'ayita ne mu senior 4 HSC Makerere then n'akomawo ngabo n'amaliriza diguli n'abeera nga bwe yali ng'ayingira nasali senga okugenda n'atugamba nti omwana bw'ati aba wa bbeeyi senga agenda tagenda agenda naye ku kiri
omwezi gwa Ramadhan gwe tuliko era ekisooka tufunye point yaffe esooka nti Allah gala enzigi za geyeena nagula ezijjana. Ekyokubiri wetusinze okutambulira okugaziya environment y'omuntu ono agenda kusiibira abantu kikaaki ye biki byosiiba ogenda kufuna muki baani abo bigamba kyobola banabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti almar ala dini khalili omuntu yenna okubeera nti asobola okukola omulimu nga mulungi ogw'ettendo n'eddiini gy'ayina kisinziira omuntu mukwano gwe ne gwatambula naye. Nabbi n'agamba falyanzur ahadukum man yukhalil, buli muntu atunuulire ani gwafudde mukwano gwe. Era eno nitugamba mbuulira gwatambula naye, mbuulira gw'otambulira naye then nkubuulira empisa zo so si empisa ze. Abaganda baali bagezi, mbuulira gw'otambula naye nkubuulira empisa zo. Kiba kitegeeza ono mukwano gwe bw'abanga munnaddiini naawe ogenda kubeera munnaddiini. Nakati omuntu asiiba awangala n'abasiibi, era bw'owangala n'abatasiiba okusiiba kukaluba. Nakati abatuwuliriza kati abaana baana basiiba bagenda kuwangaala batya? Ye bali mu society ki? Ekyo nno kikulu nakyo. Tegamba tutunuulire abaana baffe nti abaana abo banaasiiba kati ffe twalina tata yina enkola nti omuntu yenna aba asiibye afuna ekirabo nga Ramadhan eggwako, oba okumugulira ekkanzu oba okumugulira enkofiira n'ebirala. Naye ate omuntu bw'amala okusiiba Ramadhan oluvannyuma n'agoberezaako sittati, bakigandawooza sittati, ennaku zino omukaaga ezigoberera Shawwal, ate oyo ye afuna engatto ekkanzu, afuna engatto ne stocks empya kubanga tezi engatto zaali za bbeeyi ate okusinga bino bata akubira engatto mpya ne stocks empya. Akati abantu basiibanga nnyo sittati afune engatto kubanga yode yamaze dda okufuna bino kubanga bino byo buli muntu kubanga gwanga omwaka oguwedde buli muntu alina okufuna naye kati sittati wano abaafunanga engatto awamu n'ekyo ate nga nabo baali batono abamu ne balemererwa naye kati nena mukwano gwange kwe yennyini ensonga yaŋŋanze mu mwaka nsiiba ennaku 3 oba 3 mu lumu ng'ategeeza ennaku 29 eza Ramadhan oba 3 n'alafa. Tomunyumiza simanyi sittati ennaku 6 eza kyaka tusigaze dakika 3 dakiika 3 omwezi guno gwa Ramadhan Allah ajja abantu mu muliro. Abantu bwe tugamba nti omuntu bw'osiba Ramadhan ng'oyina enniya mu mbeera y'okufuna emikisa n'okubeera ng'ositubira empeera Mungu akuggyako amazambi gonna. Emphasis ebadde ku ekyo n'okubeera nga tugamba nti environment mwe tuwangaalira twegenderezeewo nnyo. Abaana bajja kusiiba bwe banaaba tebasiibye then environment yo yembi. Kano kaba kabonero akalaga nti n'ebyala nabyo bijja kuba bibi, bijja kwonooneka. Ayinza obutakola senior 4 ayinza obutakola senior 6 olwa environment wawangaalira. Bw'abanga alemereddwa okusiiba era ajja kufumbirwa bw'atyo oba obutafumbirwa. Bw'abanga alemereddwa era okusiiba ayinza okuzaalira ku lujja. Era bw'abanga alemereddwa okusiiba n'ebyala asobola okunywa taaba, enkokyo asobola okunywa n'omuno enkokyo yo bibiki amayirungi n'ebirala. Akati environment kinene tugyegendereze mu kusiba kwaffe kuno. N'abatasiibye gwe wennyini obeerenga otunuulira. Naye kano kankayiseewo katono mu dakiika nga z'ogamba tejjaku tusigaze dakiika emu n'ekitundu eyo kafunzirizaawo. Musajja alina mukwano gwe
nga bamukwano oluvannyuma omu n'agaggawala oli bwe yagaggawala then n'ayita mukwano gwe yandibadde nga boys kutagizimba bulungi n'agimuwa beera awo kati abaana ne bakula ne bakola omwana oli wa mukwano gwe omulenzi ate najja n'akwana ono omugagga omwana w'omumaka oli kati oli maama w'oli omwana n'akaaba najja n'abigamba ono banga ono maama mukomugagga yabigamba oli mukwano gwe azaala omwana oli kati oli maama bwakimanya oli n'agamba nti nze kennyini nze mba ngamba omugagga n'agamba nsonyiwa nze nazaala mubiri oba mwoyo nazaala mubiri omwana ono mubi n'ebyo tukolera birungi then ono mugagga n'agamba nti engeri gy'okiŋŋambye nyinza okukomawo wano awaka ng'alina embeera gy'ayagala okukola ku maadaamu ate nga tuvudde wa ne maadaamu nze kanveewo ennyumba n'ateekamu abapangisa naye n'avaawo naye wali n'abawaawo kati akuba sheekh onkola bubi kati ngaako kabadde keetaaga okugaziya obudde buwedde awo tunagaziya omundi omulala n'ekikulu nnyo environment kati ono omusajja omugagga yali mugezi olw'okukuuma omukwano n'okukuuma omukwano gwe ne mukazi we n'abaana bano era alina kuvaawo ate nga Allah yamusitula n'avaawo n'agenda wala Allah olubeerera ntera obbagamba ebigambo bya Sheikh Yahya biggwa byokya naye engeri gye kiri nti alhamdulillah tumufunye twakatandika Ramadani yaffe nkakasa insha Allah ajja tuwaayo obudde obulala ajja tukyalireko mu programu yaffe eyadda ku Delta TV tukole saba omulungi ono atukuumye atusobozese era tusinkanye mu ddaku yaffe eyenkya insha Allah wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako ku Delta TV akutuusibwako Chapa General Enterprises mu Kikuubo ku Rafiki Building edduuka namba 3 abakutuusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, omusawo w'ensusu z'ab'omu makaago, Jama Soap, sabbuuni ow'ekitole asinga ensangi zino, Toast Detergent, sabbuuni w'obuwunga ayoza n'atukulizaawo mu lwoza lumu lwokka, ate n'aleka akawoowo akalungi mu ngoye zo olunaku lwonna. Rinse Oil butto yekka gw'olina okukozesa okufumba ebyokulya byonna, anti tali mu masavu galeeta mugejjo. Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin,